program muntu w'abantu yenza Sanyu Robina Mweruka. Waliwo ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga. Oluusi nga byewuunyisa, olumu nga bisasamaza, olulala nga bikuleetera okwebuuza nti naye ddala bino gyebiri bikolebwa butuufu bukyamu, biyamba oba tebiyamba. Era ne bikola debate oba ne bireetera okubaganya ebirowoozo buli woyita ab'omu katale, abavuga amamotoka, abali mu mirimu egiri official, abasoma, nga buli omu agamba ddala kituufu. Ebintu ebyo nno ababikola munnange nabo gye bali. Kati ku lunaku luno olwaleero kwe kusalawo tujje eno e Nakaseke. Emabega awo mu mawulire ssentebe owa disitulikiti ey'e Nakaseke Ignatius Com yavaayo n'agamba nti results zikomawo zitya nga Nakaseke district abaana bafe aba primary mulimu abagwiridde ddala n'abalala nga bayise kitonotono obuzibu bubikwani ku basomesa oba ku bayizi oba ku bazadde. Kati ye n'agamba nze ngenda kukwata ku basomesa. Abasomesa bano baleka bibasomesa tebabitegeera kubanga waliwo abasomesa ate abasomesa abaana ne bayiga. Ko ye kandeeta ebibuuzo ebya mmooko oba ebyokwegezaamu abayizi bye baakola abasomesa babituule. Yenna anaabigwa agenda kuba atubuulira punishment yabaweetya. Yenna anaabiyita nga tumanya nti either obuzibu buli ku mwana oba ensomesa ye skills ze zitatuukiridde. Munnange n'akola amawulire wonna. Ministry nevayo negamba abyogera ng'ani, bukugu ki bwe yakozesezza, ani yamuwadde obuyinza. Yonato nevayo negamba tugenda mutwala mu kooti. Ekyo kyakola kulinnyirira ddembe ly'abasomesa, talina na lukusa. Ye munnabyabufuzi yandirekedde DEO wa district owa district education officer n'akola omulimu gwe. Bannange ne tukola nno amawulire. Kati leero nange nsazeewo mu programu omuntu w'abantu tujja tusinkane ssentebe atubuulire byakola ayimirira ku ki, ani amusindiikiriza. Olw'okuba munnabyabufuzi afugira abantu, eddoboozi eryo lyatuusa ly'abantu oba yeetuminkiriza. Twagala atubuulire ku bulamu bwe ng'omuntu kubanga bannakaseke bamwenyumirizaamu era ndooza kino kisanja kyakubiri ssentebe? Kyakuna. Oh Godfather, kyakuna. Ate waliyo n'ekyokutaano n'ekyomukaaga. Nabyo kyabyagala. Kati ffe tulifugadde. Ngale naffe tuli baana nzaalwa y'e Nakaseke. Nti nange ndi mwana nzaalwa. Kisanja kyakuna. Abantu b'e Nakaseke bamwagadde, bamuyira obululu, bagamba ssentebe genda maaso. Biki byakola eby'enkizo ebimufudde ow'enjawulo okuba nti buli ddakiika abantu bamugamba ddayo, ddayo, ddayo taata. Ndine ssentebe Ignatius Com n'essimu okusinkana taata. Nkale maama. Mugyebaleke eno. Weewaawo nammwe mwebale gye mutuweereza. Amiina. Ebintu bitambula bitya mu Nakaseke? Bitambula bulungi nnyo. 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 N'abasomesa bakwagala? N'abasomesa banjagala abalina amagezi. Abatalina bakuwalana? Abatalina tebaagalira ddala. Olinayo bw'osanga ne bakoonako nti high five ssentebe waffe omulungi. Bayitirivu ate basinga n'obungi. Kubanga ekisinga obukulu lwaki banja bankoonako ojja kulaba nga Nakaseke disitulikiti yaffe abasomesa be tulina bonna si b'e Nakaseke. Tulina abasomesa baava Luweero, baava Nakasongola, baava mu bitundu byonna ebya Uganda. Kale mbadde njogera ku bituliraanye obuliraanye wano nga ne Wakiso bwe batyo. Naye abantu abo abamu bajja kwekolera nsimbi. Tunoonya mirimu, eggwanga lyonna linoonya mirimu, noonya omulimu, noonya omulimu. Nakaseke balanze baagala basomesa. Nga bonna baapulayinga. Naye ng'omutima si gwe Nakaseke. Naye muno omusomesa omuzaalo w'e Nakaseke yagamba nti sebo weebale kyokola gye kiri. Otuyamba. Kubanga amanyi nti abaana bano be tukolako wano be baganda be, be bannyina, be bakojja, be baki. Ku butofaana oli yafubutuka yiri Masaka oba Wanakiso oba najja yejja kunoonya nsimbi. Naye kati awo toli mu kusosola ssentebe. Ate okusosola kulimu obubi. Kubanga okusosola tekulina kabikaawo. Temuli bubi yadde. Temuli bubi. Ekikulu ky'oboonoonya kiri kimu. Ani alumirwa ekigenda mu maaso. Ate kirumirwa mba musosola. Ate kirumirwa oyo aba amaze okwesosola nti nze nzize wali ku bbali. Kirumirwa oyo naga tutambule wamu. Nange gwe njagala gwe nfiirako. Ssentebe njagala otubuulire Ignatius Com baani abamuzaala? Ignatius Com maama wange gyali mulamu.
bamuyita Nalunga Margaret era ndowooza omulabyeko awo n'okumulabako awo ndowooza tunamubuuza nako tojja kumubuuzaako sijja yagenze dda kwerimira nja musanga mu nnimiro ebyo byammwe naye Nalunga gyali mulamu Kose yagenze yali kitange yafa dda mu 66 olutalo lw'enkaaga mu 6 oba oluwulirako naluwulira ng'oba otafumula kabaka eyo kitange gye yafiira nali ndi mu P7 yafiira mu lutalo lwennyini yafiira mu lutalo okay awaka mwakulira wali luddawa Kasagga mu Nakaseke district mu gombola ya Nakaseke era mu district ya Nakaseke gye bayita ekyalo yoli akalo kubayita Kasagga nako kala ate kakulu nnyo mu b'empologoma era nze nkomya ddala ekitebe ekikulu ekya b'empologoma ekitebe ekyo kuliko n'omubala ogwa b'empologoma gukuba gugamba nti Namuguzi akaabira Kasagga Namuguzi kyagaba tasaaga Namuguzi atambula masajja kale ab'empologoma kyekimu ku nfo zaabwe enkulu ddala ennyo kubanga Namuguzi mukulu w'ekika ky'empologoma naye omanyi nti n'omubala gwammwe gukutambulirako Namuguzi kyagaba takola ki tasaaga era ddala naawe byogabye tebisaaga ebibu Namuguzi atambula ki masajja teyefiirayo nnyo biryawo teboolya Ssentebe era ddala teweemolamu kale ye Kasagga gye nzaalibwa 1953 nenzaalibwa nakaweza ensanvu yange emyezi ng'ena gyokka egyakayitawo Mukama yeebale kukuuma ankoze bulungi nakufaanana bulungi ku myaka egyo kale Mukama yeebazibwe Ssentebe awakawo wakulira waali wafaanana watya bw'otukubiramu akafaananyi waali wafaanana watya mirimu ki gye mwakolanga awaka waali walungi nnyo kubanga kitange yali musomesa omusomesa we baayitanga bava Nakyula mu kiseera ekyo abooluganda era ndowooza baatendekebwanga na kusomesa mu Luganda nga bava Nakyula kati netubeera mu maka g'abasajja bategeevu bayigirize bulungi twavanga naye waka ne tugenda ku ssomero n'asomesanga mwasomeranga mu ssomero ly'asomesa Kasagga yennyini primary school mweyasomesanga nga nange mwesomera nkubamu akafaananyi omwana w'omusomesa weeyisanga otya ate omwana w'omusomesa era okimanyi mu biseera ebyo abasomesa baali tebazannyirwako kubanga omusomesa nga kyakulabirako eri abalala bonna n'olwekyo omwana w'omusomesa ateeka okubeera ekyokulabirako eri abaana abalala bonna mu kiki mu ssomero kale no n'olwekyo ng'oggyeko okusoma awaka wano e Kasagga mwakolanga mirimu ki Nakaseke ebiseera ebyo yalinga esinga kumanyibwa mu ki ebya Nakaseke bye yali emanyibwamu sibimanyizo mbuuza byamaka gange twali tulima mwanyi nali mwana mutongo bwe sibinkwatako nnyo twalimanga mwanyi anti ugambye nti nze ngamba waka wange kyenjagala kulima emmwanyi zaffe ensoko zaffe bye byali ebirime ebikulu mpozi ne pamba yalinga ow'empaka nga baliko n'emiggo nga balima pamba n'abeerawo nzijukira olumu ne taata wange bamusiba nako nga talimye pamba nga bamusiba be bakulu ku district ate district mu kiseera ekyo tezaalinga district si abaami omwami ow'eggombolola lwaki tolina pamba ng'olina okubaawo n'omusibi konzi nti nze ekikulu omusajja watwaga nti nze pamba mwagazaaki nina emmwanyi zange ziizo ndi musomesa mboleddwa sente zendya nti nedda olina okubeera n'omusiri gwa pamba mpozi era okulima kwalingawo ku ssomero gardening mulima nnimiro zammwe ez'essomero naye nga si kulimira ate basomesa oba kuba nti ali ssomero lyakyalo lirina n'ettaka nga tulima emmere zaffe tulima muwogo waffe tulima lumonde waffe gwe tulya ku ssomero n'ebijanjaalo nga tubikola ki nga tubirima kale n'olwekyo awo tewaaliwo ki sikiwa nti no waaliwo nnyo ekyeri special okusinga ekyo Ssentebe wabadde oyogera n'ogamba nti taatawo y'omu ku basomesa be baayitanga abava Nakyula kati olwo oluzungu mwalutandikiranga mu kilasi ki oluzungu nzijukira twalutandikiranga ndowooza mu P3 twatandikiranga mu P3 abantu batandika okutusomesa this is a boy egaalo bwe bityo good morning kitegeeza wasuza otya good afternoon osiibye otya kyekyo kati soke tuwummulemu program muntu w'abantu gy'oli mu kulaba tuline
chairperson oba chairman wa Nakaseke District Ignatius Com. Tukomawo n'akatundu kaffe ak'okubiri tova ku Bukedde TV1. Twogera kuno nakuli tukyali ku buzaale naye kansooke nkubuuze. Bwe wavaayo jjo juuzi n'otuuza abasomesa bano ebigezo feedback eyavaayo naddala mu ministry nkiwa walinga olaba amawulire baminisita nga bagamba kyokoze si buvunaanyizibwa bwo weetumiikiriza tolina bukugu bumala onoonya byabufuzi ebintu ebyo bwe babyogeranga ki ekyakugira mu bwongo nga ggwe obukugu mbulina nze ndi musomesa mutendeke graduate teacher nasoma obusomesa okuva 73 okutuuka 76 nenfuluma ng'omusomesa omuki omutendeke nensomesa era ekiseera kyatuuka nembeera n'ekizamina ate nembeera naseeta baseetinga ebigezo era abekizamininga mu myaka gy'omu7 omwo egy'omu8 omusomesa wa secondary primary omusomesa wa secondary nitosagala olowooza nti wa secondary wa primary balina nnyo enjawulo okufaanagana tefaanagana kubanga nze nsomesa bakulu oli asomesa bato naye kiki how do you deliver gwe kyogenda okuweereza omwana wo kyekikulu kyokka owoba omusomesa abitegeera bwomusomesa abiyita nti abiyita nowa primary abisomesa abiyita ate mbitegeera mbiyita kale nno obukugu bwombulina nze nina kiifu ekizamina mu pepa emu ya history South African history kale kwegamba n'obukugu obwokukebera byonna mbitegeeredde okwekira ki okwekizamininga kale naye kakati ebyo byonna nga biri bwe bityo nakozesa buyinza mbujjawo obuzikiriza okukola ekintu ekyo nze obuyinza bwe nnina abantu b'e Nakaseke babumpa kubanga sincerely ffe tufallinga under Ministry of Local Government education tuyitira buyitizi naye nga local government ye ministry enkulu etutwala ffe nga bachairman ba 5 oba district zonna zonna azisaki kakati bwe tubagenda okutulonda bwe twesimbawo ffe tugamba okuweereza omuntu waffe oyo owa bulijjo okumumatiza era buli lwokola nga tubamatiza nga baga nti gwe kivaawo ekisanja ekiddako tokoba ki tokomawo kati baga nti nali noonya bululu ate si kikyamu n'akamu kubanga era bulijjo oweereza abantu era mbaweereza ate era obafunamu mu bululu bwe mba sibaweereza bulungi nga baga nti genda naye kyengeeza okulaba ekisinga okuluma abantu bewaffe kigambo kya education abantu baffe babaluma mu education nina okuwaayo omutima ate ogw'enjawulo kinswazana nnyo nze oyo musomesa mutendeke ti naye lwokwati how the district is performing litenda nabyekolayo nga nange nsanyuka nti nasoma nnyo obusomesa naye sifuddeyo obo byenjigiriza bijja oba tebigenda kale no n'olwekyo one nakola nga nsinzira mu tteeka lyaffe erya local government ekyo kimu ekyokubiri nenkola ku lw'okwagala okulaba nti Nakaseke evaayo ebeere ku maapu eya Uganda mu byenjigiriza by the way sagalaga nti Nakaseke yakola bubi bwogisa ku mizaani ya Uganda improving ndoza kuva 2016 ejese mbera kubanga njagala okutegeeza ku district za Uganda ne municipalities ezaali ranked zaali 175 ku district 175 hamu ne municipalities Nakaseke yali ana mu 7 okutwalira mtu akola buki twakola bulungi nzira kinneeraliikiriza kiri kimu lwaki Uganda egugumuka nze nkolera bya Nakaseke Uganda oba yo teyagala kutumbula byayo erikeyo Ministry of Education oba yeerooza nti n'abalala tebakola nga yo essanyu lyayo nze tebinkwatako nze ndiwe Nakaseke abe Nakaseke bannonda abasomesa bafuna omusaala gwabwe tewaliwo nsonga lwaki abaana bakola ki bagwa ebigezo bayite saagala nze kuyisa first grade sisobola kuteeka ku basomesa ndimuteeka okuyisa abaana ba first grade sikisobola era sikyaga tetwenkanya mitwe tulina amasomero tugalina ga private tegasambala mupiira tegayimba na kuyimba ebiseera byonna ku mwana kukuraminga byakusoma kati bwafuna first grade
nga naawe aswala abaana mu dduuka emusamba emipiira emikolo biki biki nga naawe oga nti nwanira first grade nze njagala buli mwana asobole okuyita kale n'olunyi nze gavumenti manya gondi oba minisitule babuubuuka nakimanya era wali okyexpectinga nali sikyexpectinga naye tekyanneewuunyisa kyajja ninga nti wamaddala kituufu ye endowooza yaabwe bwetyo bwekola yonato yakuloopa yonato ate yonato kitegeezaki ekibiina ekitwala abasomesa kibatwalawa ekibagatta awamu yonato balina moto yaabwe egamba the nation is because we are. The nation is because we are. Because we are. Nti eggwanga lyaffe no lifaananga bwe lifaanana kubanga ffe abaki abasomesa okiraba ate nga naawe obadde mu busomesa okumala emyaka ameka kakati gwe bwonga nti the nation is because we are eggwanga lifa liggwawo kati nange mwe mufa mwe musookerwako mwe mugambe nti we are because the nation is because we are kati nawe ogende ng'ofa nga nkulaba n'eggwanga liroke life eggwanga libbi biki corruption etandikidde kubuga omusomesa ekiteeza tebakuweerezaako intention to sue biki ebyo tebakuweerezakifunangako nze baayogera bwogezi ne bikomaawo kukanga tuli ne ssentebe wa LC eyokutaano e Nakaseke district wetubadde awo bye byali mu mawulire ng'atuuzizza abagezo abasomesa ebigezo naye ssentebe bwakya butya wakeera ng'okuba ssimu ku buli ssomero Robina jangu okuva ku Kanjuki primary gwekeera lwakya lutya ekintu kyo tekitandise eggulu nabo wenyini asomesa baali bakimenti bagenda tuula ebigezo wali wabagamba dda okuva mu 2016 awo Mwami Museveni yavaayo najja n'eŋŋombo yempya nti Kisanja hakuna mchezo yennyini yakyogera kino Kisanja hakuna mchezo nange ne ngamba nti nkikopiize Nakaseke hakuna mchezo naye nga field gye nali ndabiramu ddala omuchezo ogusinga byali byanjigiriza era kwe kye natandikirako ne ngamba nti abange ti omwaka guno ebigezo bino ebya 2016 ti omusomesa oba omukulu w'essomero kale kangaba omukulu w'essomero omukulu w'essomero anaasuula abaana 30% of the candidates ebitundu 30 ku buli 100 bwe binaagwa ebigezo omukulu w'essomero ajja kuddayo mu classroom olwo biyisa mu lukiiko lwo olwa district ne DEO mwali from the council nti asuula abaana basukka 30 ku buli 100 ajja kudda mu kibiina kati njagala okutegeeza ebigezo byagenda okukoma bya 2016 as many as 23 head teachers balina okudda mu kiki they were demoted aye ne bakukyawa abasinga nange njagala nnyo okunkyawa obalwanyisa emirimu gyabwe gw'olwokuba oli eri ku top kubanga nange balwanyisa emirimu gyange awo bennyini abakulu b'amasomero be bakuba enduulu nti sebo otulugunya ffe abakulu b'amasomero naye omulimu kolebwa basomesa nembaga nze sibinkwatako omusomesa gw'omulabirira ekyakuteekesayo eri kulabirira muki musomesa nti aderivalinga omulimu gwe bulungi nnyo nga bekikoze eki bekigwanidde naye ne bakuba nnyo embiikulo ne baga nti nedda n'abasomesa nabo tubakwateko okiraba bwe kitandika ne tugamba nti tutandike kuga nti abasomesa tubakoledde tutya bo bennyini abakulu b'essomero twaliteesa nabo nti abasomesa bano batulekera nnyo emirimu ne batakola mirimu gyabwe olw'okubanga bakwata ku basomesa ku bakulu b'amasomero nga ti mukulu essomero yanaamanya ne tugamba nti kati 2018 abasomesa bonna from P1 to P7 mujja kuddamu mukola ebigezo bya PLE naye ekyagenda okuleetamu obuzibu ministry neyingirawo ate kati bino biki ne bampozaawoza ne baga nti n'ogamba kozooka okukkakkana nti ebigezo sooka obireke tyotyo abantu beetereeze sooka obireke tugenda kuyisaawo enkola egenda okuadressinga ki ekizibu ekyo ssentebe
lwaki tonzikiriza n'ensooka mpummulamu ewummula kati uwummulemu ssentebe yaŋŋambye nadde mugamba awummula ddi nange nzije yaŋŋambye naye mwana nzaalwa ye Nakaseke naye ssentebe kati ffe twakulanga batugamba nti ffe bafuzi b'enkya kati ffe tugenda fuga enkya teriiyo enkya teriiyo enkya tegenda tuuka nga ate tukaddiye kati naffe nga n'abaana baffe ate kati nze ndi muto kisero kijja kutuuka enkya n'enkyankya n'enkyankya tuguminkirize ku papya n'enkyankya ogira okola emirala sooka olinde kati gwe banakugamba nti va ku bwa pulezidenta buno kubanga omwana w'enkya naye ayagala okujja okola ndi akanfuluma omwana ajja akole ojja kikolayo nina kunywerezaamu mu creating emirimu mingi oba mwagala tudiversifying economy tuyiye wano nawali tewali byagamba nti buli muntu alina kubeera kyeyamaana nze Robinah Mweruka tuli ne ssentebe Ignatius Com kati ssentebe nga tetunaddayo wali we tukomekkereza njagala nkuzeeko eno mu buto P7 ogituula oddawa bwe nasoma P7 nenjimala nagenda mu ssomero baliyita Kapeeka gwe wayita bulungi P7 simanyi iye sooka otuleke simanyi ate nandisomye secondary atayise bulungi era tasoma secondary mulimu okuyita okwa bulijjo okugezaako nga bwe tulabira mu university wagamba as long as olina 2 principal passes naye ne mbamu nabafunye 20 kakati evaluation yali yange kubanga yali ayagala okuntwala okusoma secondary yangamba jangu osome nemmanya nti I've hit the target nali njagala kusoma secondary era secondary nenjikola ki n'ogenda e Kapeeka ningindi e Kapeeka mu secondary school yaffe Kapeeka yali etya nvudde e Kapeeka nengenda nasomera mu Old Kampala secondary ojja mu kibuga eri nsomeddeyo HSC yange nvudde mu HSC nsomye university yange eyaliwo yokka mu kiseera ekyo Makerere ssentebe olwo mu kiseera ekyo otambula e Kapeeka Old Kampala obwongo bukugamba njagala kubeera ki nze Ignatius munsomesa wakijja eno mu buto okuva ku muzeeyi ndowooza nayo nkakiyonke kubanga nekitanga omuto yali musomesa nesenga wange yali musomesa ate saalina bangi kitanga abato baali babiri nesenga ng'omu awo nekikola ki oyingira akasozi k'abayivu nyingira akasozi akayitibwanga k'abayivu netusoma obulamu bwa university obwo bwali bulungi nnyo njagala onnyumizeemu bulungi nnyo kufa bufi kubanga omulembe gwaffe ogwo mpozi nkubulye be nasomako nabo be Bakahinda Otafire ba Janet Muhwaya bajimu muhwezi kale ubu biseera byali bikyali birungi mwenna nga mwasoma muli influential mu ggwanga si ffenna ate abenjogeddeko be bonna abona simanyi bali omenyayo abamu nga otulina we tubalengera anti omanyi abo kye tuva tubamanya bwagenda mu office eno nti gusigwe obi wange ntize obi nti niye ate akwata layini eyo sosobola kumumanya oba ali influential oba yafadde oba yakola atya sikimanyi naye mu biseera ebyo kwegamba buli yagenda nga mu university oba oyagala oba toyagala ofuluma n'omulimu gwo nga kukola ki nga weeguli nga olufuluma nga n'omulimu gwo weeguli naye era mu kiseera ekyo nga ffe ab'ekyekiseera bakulwanira bulwanizi jangu osomese wano jangu osomese wano essomero lyaffe ng'olwo batuyita ba layisensi n'olwekyo era ndadda Kasagga wange primary school nentandika okusomesa waka nasomesezanga waka ng'osomesa subject zonna buli ekusala mu maaso nedda baalinanga baalinga bettanira nga baga nti ono asomye ne senior 4 n'amala ne senior 6 bw'otomusimba science nakubala oba tolina kyokoze era otuga bakuula jangu P7 mwotandikira kubala sciences kale naawe nasomesa e Kasagga essomero lyanyumira kubanga n'abasomesa abaali abasomesa bange ate be nakolanga ki bewali ozanga okusomesa nabo kati ate mu secondary ng'omaze okufulumira ddala kati professionally oli musomesa bwe kutandikira wa Endeje secondary school era nayo nasingane bulamu bwali bulungi nnyo ennyumba bakuwa iyo ne weebaka tolina byogiteekamu byonna musinganye ebifaliso mwegire ebitanda mwebiri kabada mweziri dining table mweri sofa set mweri everything is there omulimu gukwebaka
na kusoma bitabo byo kusoma bitabo byo enja kukola ki ku deliveryinga kale bwabana tebakutuma ko linnya mu secondary but teacher bakutuma linnya ki tebalina le batuma abeyo oba wali tolimanyi le batuma erinnya nali njagala nnyo history wa South Africa era ne musomesa n'erinnya li bamanyanga ne wampita Kruger eryo lyo ndijigala wampitanga Kruger Kruger uya yingiddewo bwe twawumulidde mu katundu kaffe akokubiri twabadde tuli mu kunyumya ku ministry bwe yaddanga gy'oli n'ekiruubirirwa kyo n'engeri abasomesa olunaku olwo gye baawuliramu kati wabadde ontuukidde mu mwaka ogwa 2018 nti walinga obagamba ebibuuzo mbireete ministry nekkakkanya neggamba tofaayo tugenda kikwasaganya bulungi era ekyasinga okukola obulungi nagambye mwantu teyanaweyas rekodi zange zonna mwandibadde muzitwande mugati enkulaakulana nga nnene nnyo mu Nakaseke kakati ebigezo ebyo byagenda okudda ebya 2018 abaana nga bakoze bulungi dwaki buli musomesa yali attentive ku alert era ne bakola ki abaana ne bayita era kugambye mu kiseera twali tusazeewo nga tuga nti anaasuula more than 10% yagenda okudda mu kibiina njagala okutegeeza abasomesa basatu bokka bwe bati kugambye twavudde kwa 23 tuze ku 11 twasembyayo abasomesa aba bokka nga bakiremeddwa naye si kukiremwa nti kubanga bakusuulidde mu 20 mu 30 nedda sebo asuulidde ku 12 13 14 nolanga liwo ki improvement y'amaanyi kakati awo tuba tuli awo ministry eyampoya uya nti erinda kutukole ki tugenda kutereeza ne bafulumya ekiwandiiko kino New vision. Teachers to renew licenses every 2 years. Ennaku z'omwezi mmeka? Ndo lwali lwakuna mu Gwokuna ennaku z'omwezi 4 mwaka 2019. 2019? Ekiruubirirwa kyali nti move aimed at improving standards. Kwongera mutindo. Abasomesa bagenda kubanga ba renewing a license. 2019. 2019? Nganti wai katikamba we chance ndabe kibagenda okukola ki what is kigenda okubeera involved mu renewing ki licenses zaabwe bangamba ku checking on their capacity to deliver so no ba comfortable nti bagenda kati ministry kikoze eki ministry kikutte kidubala gol papula bulungi balolabe bali nabo lwali run your vision group run your vision 2019 omwezi gw'okuna ng'ennaku z'omwezi 4 yali headline obagwe gwali omutwe omukulu ogunene ogwenkanidde awo kakati bw'obabuuza okuva 2019 2020 anti awo ne tujja mu covid yakomya emirimu abantu ne batabukatabuka kutabuka kutya covid yataagula nno ssentebe neetaagula n'enteekateeka za gavumenti zeeteeseteese anti ebyenfuna byakyuka biki 2020 2021 2022 22 waliyo covid 2023 anti awo twali after effects eza covid kakati nalaba nzi nange tebalina kibakolawo terina kiyakola bambuuli ekiki baali bakozeewo any step ahead kogwa omunaku kaama yerandiza yekka nze nnwanira Nakaseke luno lwoya lwa mu nnyindo kyenva ngamba nti kanziremu ekintu kyange naye kiki ekikyenzezaamu standard zaali zizeeyo emabega kasita batandika okudda emabega naye nga nti netubeera baana mu 7 so nga the previous years twaliko kwa 3 kati tubeera na mu 7 naye nga nti waliwo obugayaawo abaana 223 plus baagwa flat kakati nentunulira amasomero gange nandibadde mbalagana records zange bulungi ngo bwenzirina ku mulundi guno ekikwewuunyisa ne tufuna essomero baliyita Kagango mixed primary school nerisuula as many as 5 ku buli 100 59% ti abaana baagudde
nina wisomedde baliyita luteeti abaana 44 ne bagwa flat wenjagala tutandikire oluvannyuma lw'okuwummulamu program gy'oli mukulaba muntu w'abantu saagala oveewo mukwano tulina essentebe Nakaseke district Ignatius Com tovaawo kale omulabi wange okyankoledde ddala bulungi ke katundu kaffe akasembayo ne ssentebe Ignatius Com tuli Nakaseke gye tusinzidde okunyumyamu bw'oba osubiddwa akatundu akasookaako ku 23 njagala ogende ku YouTube otekamu butesi omuntu w'abantu Ignatius Com ssentebe ow'e Nakaseke olabe emboozi ye bangi mwamwogerako ne mukubaganya ebirowoozo mayunivasity nedda kyakoze kikyamu lwaki atandika okuyisa kuwewula basomesa bwe tuba twogera ku byensoma ba team player bawera gavumenti njagala tugiteeke nnyo ebbali naye nga nayo mweri naye kati njagala tutunuulire bano ababeeraawo okumpi abalina okukwatagana omusomesa omuzadde n'omuyizi ssentebe obwange obutunuuliza basomesa wali ofuddeyoko okunoonya ku bayizi bano oba bazadde baabwe oba ggwe ng'omusomesa omutendeke bw'otuula ogamba the problem has to be the teachers ne head waabwe nkugambye kironde mu kisanja kyakumeka kyakuna bino byonna mbikoze mu kisanja ekyokusatu nakino ekyokumeka ekyokuna gye twatandikira eri 26 27 28 29 embeekulo ng'eriwo abazadde temuwa baana mmere abazadde temuyamba basomesa abazadde I wanted to believe them era omwaka ebyange gyonna nalinga mu mazadde mu masomero abazadde bannange muzuukuke abazadde mukole muti abazadde abasomesa ne balowooza nti mbakolera era nabakolera abazadde nsolooza bazookusa ekimala abazadde bazookusa ekimala naye ate mu kuzuuka kwabwe kubanga nze njagala nkubuulira yadde baatuga nti teri mwana osasula ssente ku ssomero amasomero tusasuza ssente nze kennyini mbakubiriza abazadde muteeka okutoola ku ssente mugule ku kino mugule ku kiri gavumenti ejja kubawa buli kintu abazadde ne bagezaako kubikola babikoze naye kaakati wenzigira ku basomesa waawano gawerako amasomero era naye ngakolamu amasomero najjamu amasomero 17 abaasuula abaana obubi ennyo 17 kati ne ngamba abakulu b'amasomero nti mujje tuteese abakulu b'amasomero ago ti abakulu b'amasomero bitwaliko mwabivaako dda kati mukyafaayo ku baana obagoba tebagwa tufaayo biki ogenda okuziroyinga nga bagamba abasomesa baffe tebakifaako tebakola kawonzi nti ate babizeemu nti ye bo bennyini abasomesa benagamba abakulu b'amasomero genda mu ssomero lyeryo owandika abasomesa abaasudde abaana sabujekiti bakisabujekiti omusomesa yasomesa P7 tinjagala omusomesa yasomesa abaana ba P7 omwaka gwa 2023 eyasuula abaana abakuviirako ga nti essomero likoze bubi bennyini nga bawandiika lisiti musoke yasomesezza mathematics mu ssomero lyange lino abaana bonna ne bagwa munamubiru yasomesezza social studies abaana ne bagwa mu masomero 17 gokka so si gonna agali mu kiki mu district ne babampandiikira kakati nendowooza nti abasomesa bano bayinza okuba kyekizibu kya district yes kanti zitingendabe oba bo ddala bye bakola gyibiri okay amasomero muli 2 agaliraanaganye kampe ekyokulabirako tulina essomero baliyita City of Faith liri mu tawuni y'Ekiwoko wali mu tawuni y'Ekiwoko waliwo essomero eddala baliyita Kiwoko Primary School Church of Uganda waliwo essomero eddala baliyita Maranatha Primary School mu visiti nti yemu yetawuni yemu bweti gwogamba otya nti abange bagudde abuuli bakola gonna ga gavumenti siga private wali nesigamba yonaga nti mwakoze bubi
naye gwe nekulonda mu ggwe kyokera nti obuzibu bakumusomesa namunankaniwo namukulu wa ssomero yes tosobola kuga nti abazadde ba wano abasuula mu katundu kano be babi ennyo okusinga abali mu kali so nga n'abaana balina oba omuzadde alina choice ogati akangende mu maranatha omwana kagende mu City of Faith oba kangende mu Kyoko primary school mwena musharinga kiki abazadde be bambe musharinga n'abaana n'environment yonna kiki yemu so n'olwekyo omusango ne gubeera ku baki kubasomesa kati nalabanga batudde ebigezo ne tulaba best yafuna 92 list nafuna 27 kati bana abakola obubi olwo wabawa punishment kyagwerawa abakola obubi nze ebibuuzo bye nnina byebyenjawulo omusomesa oyo yakola obubi lwaki yakola bubi nga sina kulizo bya punishment lwaki gwe wakola bubi ate gwe lwaki wakola bulungi abaana ne bagwa akoze obubi bagudde yes nakoze obulungi bano nakoze iki nkufuna abaana ne bagwa n'abaana ne bagwa byenzijamu nze byanjawulo ekisooka kigamba emikisa mingi ndowooza kigamba nti ono eyafuna 27 kabe kasinge n'ebbaluwa zaalina ziri feeke nga talina bbaluwa ntuufu ayinza okuba asomesa primary nga naye wa primary obuyigirize bwe naye nga yafuna wakutte ki ebipapula bye n'agenda abiwa ba mu service commission oba wa najja n'akola ki n'asomesa abaana ekyo kimu ow'ekyenda mu ebbiri kitegeeza okwagala n'obutayagala nti amagezi gaagalina yabisoma empapula ze ndowooza zirina bulungi nnyo naye takola ki naye delivaringa tawaayo mutima omutima asobola okuba nno nagwo ssentebe naye omutima gubeeramu mu nnyama naye nga tekuli ku bantu bali eri naye engeri y'okusomesa omanyi abantu abamu balungi mu kuwandiika wano theory work naye nga mugambe vaayo nnyonnyole kyokoze eki ng'eyo skill tagirina weebale nnyo oluusi n'okuba nti beekolera byabwe oyinza okulaba kale okikoze ekyo mwana nga takola tamuwa homework oba takobera homework level of concentration ntono ogenda okulaba oyinza okulanga ne lesson plan tazirina sikimuzo ovuga katazirina senga tubadde ati my work place wonje bintu muze bitabu zinira mu office yange bwe ngenda okubalambula mbaga nti mpe ku lesson plan zammwe tetuli mu 224 ogenda okuddayo okwetegereza nga bya 215 ogenda okuddayo okutunula nga bya 2:8 naye ssentebe omanyi w'obadde oyogera naye ndaba kati mu bufunze ogezaako okulaga nti the DEO district education officer wo munafu oba gwogezaako kuwamba na kifo kye kubanga obanga osobola n'okugenda n'osaba ne lesson plan n'olambula amasomero kiraga kyekifaananyi ekinene eri district y'e Nakaseke musajja abaganda bagamba nti wenga bulambi akola atya ekyo kyo lunyinze yadde ndina lubwama kakati ogenda okulaba agabula abaana bo ogenda okulaba ontaba wadde oli abadoga terekaleka nawo nomwongereko ndine okutte mu kiki so nga omukyala aba agabudde obulungi otunula butunuzi tofaayo kakati ekyo naawe ekibuuzo gwokyettidde lwaki ate gwe ogenda mu masomero si omulimu gwansi kitwala nti kutuulaawo mu ntebe kutunula butunuzi buli mukozi nina okumucekinga ono ebiruma abantu bo njagala nkwebaza kadde ak'omuwendo k'otuwadde ne ssentebe ow'e Nakaseke Ignatius Com manye emboozi ye gy'anyumizza mu byenjigiriza ne mu bulamu bwe erina kyekusomesa erina ebibuuzo byekulekedde sinakindi erina ansa zeekuwadde yenze Sanyu Robina Mweruka omukama Katonda abankuumire Sande eno tujja kuddamu Sande ja program muntu w'abantu